Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Lubongoya saako ne leader of opposition. Wenjogerawo nti ntegeeza ku bakulembeze abakuli ekibiina kya National Unity Platform. Omuli Secretary General Louis Lubongoya saako ne leader of opposition spokesperson wa National Unity Platform Joel Ssenyonyi balumiziddwa ki ekibaviiriddeko kubanga balumizibwa bano. Saako ne munnamawulire omu era yaddusiddwayo mu ddwaliro. Oli ku UG Update TV kosinza obanga otuwuliriza bale kwekumira ku mayingo gano. Gwe naagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako. Mbagala nnyo abali mu diaspora mwe bale kwekumira ku mayingo gano. Joel Ssenyonyi leader of opposition saako ne Secretary General Louis Lubongoya balumiziddwa mu ngeri etategerekese bwe babadde bagenze okukyali mu maka agamu ge basuubira era ge bateebereza nti gano gandibaamu abatuuze abali mu kutiikinga obululu nga bali mu kubba obululu nga beetegekera olunaku olw'enkya olugenda okubeerawo okulonda mu Kawempe Noosi. Wabula tebalutumidde mwana enkoko baagikutte mumwa era ne babiteekamu engatto ne bagamba atuma omukulu tamagaamaga era ne bagenda ne beesitukiramu batuuse ku maka ekibamaze enviiri ku mutwe amamotoka agapaakinzeewo mu compound gonna tegaliiko number plate ne beebuuza ki ekijjiziddwako ensonga ki ereetedde number plate z'emmotoka zino okuba nga teziri kubanga zijjiddwako. Abatuuze ababaddewo tebazzeemu ne babuuza ne bagamba oba bye mukola bituufu waki emmotoka muziggyeko number plate ye ki kye mukolera omwo. Nannyini maka n'avaayo ne yeecwacwana ngeno wabagamba nti nno mukwate kuba muve maka gange kubanga ddembe lyange constitution semateeka ampa olukisa okukolera ewange kyonna kyonna kye mba njagala. Leader of opposition ne Lubongoya ne bainsistinga ne balemerako ne bagamba twagala okumanya ki ekiri omwo munda. Amangu bayingidde munda okulaba ki ekigenda mu maaso newankubadde obululu obutiikinge tebabulabyeeyo. Naye oluvannyuma security guard aba Joel Ssenyonyi bakutte ng'akacyankalano katandise okubalukawo ne bafulumya leader of opposition saako ne Louis Lubongoya newankubadde abadde amaze okulumizibwa gwe omukwano gwange ali eyampuliriza saako ne munnamawulire omu abadde akubiddwa gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye zino zonna conflicts ziguddewo oluvannyuma lw'okubanga enkya twetegekera akalulu k'enkya era kigambibwa nti obubbi bw'akalulu bwandibanga bwatandise dda okutiikinga akalulu naddala ekibiina kya national ekibiina kya NRM kyatandise dda okubanga kigenda mu maaso n'okuriginga obululu bagenda otuuka olunaku olw'enkya. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okubanga otuwuliriza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okwonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako omukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wosubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV mwe mbeezezzaawo amayingo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwe bale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo
amayengo ga channel. Namba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 6794. Enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Enamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'Emitwalo 15,000 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.